yiyo olabe katini otandika mpola nokola ki no coming up with something big afterwards nesi kulinda nti oba bakuwe oba ki because mnaine naku zina basajja bagala bakazi bakozeemu nyanya ensonga eyo kubawo nnyawo bannaye anti abantu abeeyo ne balowooza nti nno bannayuganda tetusobola kukola kintu kyaffe mu nsi ezaba like ku mawanga yes tulowooza kukozesebwa naye ate bannayuganda bane tusobola okwekolera ebintu ebyaffe mu nsi z'abana abasajja. Wasoma bwalooya? Bwe najja wano eno ne ndyoka ne mbusoma. Obwalooya bwa wano babusomera ebbanga ki? Otaking a course sinaba kumalayo. Tubayambako abaleka passport mu biyumbo zijjayo bajjako abscond alina overstate kuyambako reducing. Nange wulira omwana omulimu gwakola kyokka banatayagala kumpa interview. Nze ndi driver. Oli driver? Ovuga ki? Taxi? Nvuga byange. Bibyo? Personal driving? Oyina emmotoka eyo? Nina emmotoka yange. Wow, that is very amazing. Nasookera Abu Dhabi. Ngokola biki papa? Nali store keeper. Wali store keeper? Nembayo mpola nsoma license nengula akamotoka. Okola mulimu ki wano? Nze ndi agent mu real estate mu Uganda kye bayitanga aba broker. Oli agent wano mu Dubai? Wano mu Dubai. Ng'ofunira abantu poloti n'ettaka? Poloti n'ettaka biyumba nga. Leero omulimu guno gwa chef gukuyisiza gutya? Si mubi kubanga is my profession. Kati myaka 19 nga akikuba. Kikubire waffe yo ne nkikubira ne Dubai. Yes. Kale bwe mpulidde nze mbana Uganda abamu oba n'ensendera semanyi. Ebiseera ebimu abasajja bajja nnyo Dubai oba UAE in particular. Naleeta mukyala wajja akole wano. Kati ate bwatuuka nate omukyala n'afuna embeera endala tenagenda muki omwatu omulala oba n'akyuka oba n'akola ki naye kyetaaga okuba nti embeera eyo mulina kukwatagana muba mwavuddeyo nga muzze kukola mumujja ne mukola ki ne mukolera awamu okitegeera abakyala abamu balina embeera nti banenya nnyo abasajja nti be basinga obeera mu nsobi naye nabo babeera naki n'ensobi zaabwe. Alright, tuli ku HK Media tenga nze Hadija Kigoza kutusaako bulambo omuto wali ku kyeyo gwe nandabira nawo ndabira okola kyamanyi nnyo thank you so much. Atega nkweleza asizira ne Dubai mwe n'abalaba shows zange abalabira mu nsi enjawulo neyanzanyo neyanzege muli bakabi nnyo. Sawa bonda omulundi gwo gusooka beera ng'onyiga akagambako ka subscribe button okubeera ng'ojoiningirawo show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page following okubeera ng'ojoininga show. Ondaba baluni wezinetimbye emabega gwe kyenkoletedde olwaleero togenda kikiriza tuli Dubai ate nga wesizira okuweereza ate nga nkujukiza nti abahubula tourism be bakutuusaako show yange gwe wena ayagala okukola tickets ayagala Dubai tours ayagala okola visa extension ng'oli waneno mu Dubai beera ng'obakubira ate babeere nga bakuwa services esinga okubeera ennungi ennyo so nga ate naba JICC consultancy bakugamba nti balina emirimu egy'abaana ba drivers abaana ba shamba boys abaana bagala okola obwa security nabo beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gye nkuteereddewo side awo ate obeere nga weefunira omulimu bulungi nnyo. Tugenda kubeera tutandikirawo ate kujukiza nti wano mu Dubai ebintu ebitugatta zibeera baby showers zibeera parties grand openings ez'ebifo ebyenjawulo so olwaleero era nga mundaba ndi wano ku Banana Restaurant ate nga yeerabika eri mu kugulawo naye ng'ate ekisinza okuneewuunyisa nannyini wa restaurant eno muwala muto nga nze naye ng'ate ebbeeyi kirabika ndowooza eri waggulu nnyo. Njagala mulaba olunaku olwaleero abeere ng'atubuuliramu ekintu kino akikwasaganyizza atya. Mr. yateekamu ssente yazifuna atya okubeera nti nayimirizaawo ekifo bwe kityo kitegeera so nga wena ali eyo andabira ku YouTube awo oba ku Instagram oba ku Facebook beera ngo stickinga on ate tulaba ekigenda mu maaso.
Okay, olwaleero ate kyeddeese kyo kikabuka Abannayuganda bangi nnyo wano eno bagenda kubeera batubuliramu ku experiences zaabwe bajja batya wano eno nga sinaba kubeera nga ate nkuwa ekyolwaleero kansoke male okujjukiza nti aba Hoopla Tourism be bakutusaako sheno bw'oba oyagala visa oyagala Dubai tours oyagala tickets berango bakubirako ku simu tempo zinaba JICC balina emirimu abana balenzi ba drivers ba securities ba shamba boys abantu abasobola okubeera nga mukola mbere nga mbakubira mubeere nga temufunirawo obulimu bulambalamba. Okay, genda kubeera kutwalirawo state musha ate tabe kigenda mu maaso. Tuli waneno ku HK Media atenga nze Hadija Kigozi kutusaako obulamu omutu wali wano ku kyeyo tuli Dubai wesinzira okuweereza olunaku olwaleero ate nga be bano abamu ku bantu abali ku Banana Restaurant mu grand opening sayinza kulaba nange nsanyusa okusanga nyawo bampita Fantasy Magala. Erinnya lino lya Fantasy livaawo daddi wange yalimpa daddi wange yalimpa yalinya nyatufu oba lyakusilayinga just Magala Fantasy my real names. Magala weddira ki? Asiri Muganda. Ndi Munyankole. Ndi Munyankole. Buza kubantu bulonyamu. Nigamba kyabadde muri Dubai. Nimbalamusya mwena ali HK Media. Hadija Kigozi mu kizimbe. Okay, what is your experience here? Olidde ku mmere. Soko mbuulire emmere woometya. It is so nice, so delicious. Tewali buzibu era bonna abajje balye. Ku Banana Restaurant ya. Wana mazeewo bagaki? Now 6 years. Hey. How old are you? I'm 26. 26. Wajja alongo oli 20. Baku sente kati ziweze. Zakusainingira kacheke tofaayo. Okay guys, mwena abatula abasaidi eyo tuli ku Cheyo update chat nga nze Hadija Kigozi kutusaako obulamu omuto wali ku Cheyo. Tuli Dubai wesinzira okuweereza ate nga tuli ku Banana Restaurant egulawo olunaku olwaleero ate nga bano be bamu ku bantu oba abantu bo abali ku Cheyo abazze okubeera nga babeerawo mu kugulawo Banana Restaurant. Bangambye omugagga agabye emmere ya free. Kituufu? Maybe tsanzenge yobwe. Tsanzenge mazo kugwawo. Naye inshallah tulinde. Okay, okola mulimu ki wano? Nze ndi driver. Ovuga ki? Mvuga byange. Bibyo. Personal driving. Oyina emmotoka eyo? Nina emmotoka yange. Wow, that is very amazing. Emmotoka eno soko mbuuliremu kawo briefly. Abantu gye bali nga balina ssente nga bagala okujja naye abeereko nekintu kyakola yeekozesa abeere boosi we kintu kino kikwasaganyiza oti osooka kwasolinga osooka muhaso tomala gava Uganda n'ogamba mbu njagala kufuuka nga gundi first seek advice from that person olabe ebiki bye yayitamu then akuwa amagezi so si kumala gava eyo nze saasookera mu bwa driving nasookera eyo wansi mukatanga sayidibwa nasookera Abu Dhabi nali store keeper nenvayo mpolampola ensoma licensi nengula akamotoka kokubiri bwetutyo netandika bwe nesava eyo gye nava nengula nasooka kupambana kye balina okumanya.
Hey, okay, great. Chili waneno chili very interesting. Atenga tuli ku Banana Restaurant. Ania kusese chili wano chikutte. Mere eri wano. Abantu bali wano. Abayitiriwe. Era mbayita bajje balye. Olidde mmere kinaki? Olidde mmere yonna n'ebinyeebwa. Tetugenda kubeera nga turawo tugenda kubeera ate nga tweyongerayo mbere nga kutwalamu kubigenda mu maaso side eno. Okay, tuli waneno ku Banana Restaurant ate nga bano bantu bo bonna bali ku kyeyo. Ng'olabise bulungi. Yanziza nnyo. Amanya eddoboozi bampita Crash. Musajja Munyarwanda. Oli Munyarwanda? Yes, ni Munyarwanda. Okay. Nsanyusa okulaba ku HK Media. Neyanziza nnyo bambe nange nsanyusa okukusanga. Crash lyokka erinnya lyo nno ery'Ekinyarwanda gwani. Ery'Ekinyarwanda bampitanga Real Crash. Nga Real Crash. Yes. Rwanda ene Rwanda oba just ono Rwanda ow'e Uganda? Ono ow'e Uganda alimu olunankole lungi yes. Okay. Waneno onyumiddwa kiri kitya? By the buli kimu kiri bulungi. Nze nasiimye dda ndi mu ofu yange ndidde ettooke ndi everything is so amazing. Mu Dubai mazeyo bbanga ki? Mazemu emyaka 2 sina mingi nnyo yes. Era okikubye paka ssente. Mpolampa sente weeziri mpolampa tuva wano nga tukirira wa sente jazinyako ssente. Okay, okola mulimu ki wano? Nze ndi agent mu real estate mu Uganda kye bayitanga ababulooka. Oli agent wano mu Dubai? Wano mu Dubai. Ng'ofunira abantu poloti n'ettaka? Poloti n'ettaka biyumba nga we mubimanyi ebyenkwasaganya wano mu Dubai. Ogamba naawe weekozesa? Neekozesa mpolampola. Abantu bonna bali wano nga muli ba ssente. Just kusiima Allah ndowooza bintu bya Allah entegeka za Allah. Kampani zino mwazigoba okutwaliza awamu? Yes, twazigoba. Okolerako ku kampani? Bagita Hamra Properties eri mu Business Bay. Gye watandikiramu? Ne kati gye ndimu gye natandikiramu ne kati gye ndimu yes. Bitambula bitya sayidi? Mpolampola si bibi. Si bibi. Bulira ku experience yo wano omanyi ffe emmere kintu kikulu nnyo. Yes. Kati kyengenda osooka kusiima wano bandu manyi ffe tufuna off buli Friday. Ubeera waka nga tulina gyojja ttooke nebibagambye wano hoteri ne tujanga tuduka ffena. Ate yo ndaba agitumye matooke erinnya tulidde ettooke omanyi abaana be bava mu Western ffe twagala nnyo amatooke. Kati oba oyagala amatooke ng'oli wano mu Dubai jangu wano olina ojja wano ffe twasimbudde dda. Okay. Kwenda tulaba sayidi eyo tuli ku HK Media ate nga yenze Hadija Kigozi namba emu kutusaako obulambu omuti wali ku kyeyo. Tuli Dubai sayidi eno ate nga weesizira okuweereza. Olwaleero ye grand opening eya Banana Restaurant. Abannayuganda bangi nnyo bali wano. Excitement yamanyi ate nga kirabika. Pati erabika egenda kugenda maaso. Singa obudde bunaabeera tebunkutte ate nja kubeera nkuteerako byonna obeere ng'obiraba bulungi nnyo. Okay, ogeze n'oyogera ku mulimu guno ogwa real estate. Mulimu mupya nnyo matu gange. Siguwulirangako. Osobola okuhighlightingako ku mulimu ogwo? Kati ogw'omulimu kale nga gw'omunnayuganda nga naawe oyagala owulira ng'ojja wano obeere nga buloka w'amayumba yekisoboka sikisobola kujjamu maanyi. Ojja wano n'osomako experience ya myaka ng'ebyo experience ya myezi ng'esatu n'okuguka n'otandika oseeringa ebiyumba n'otunda amataka n'orrenting apartments n'ofunako percent osobola okukyusa ku bulamu bwo. Yes. Kati mubeera mufuna mutya guno mulimu gufuna gutya babasasula musaala? Kale nedda tebasasula musaala direct baba kwa commission kisinzira bw'orentinga ennyumba ogenda ne kampani n'osharingako buli muntu afunawo 5% awo wofunira wofunira naye nga si mulimu mubi. Engeri gy'oyogeramu kirabika si mulimu mubi n'akamu. Percentage eno 5 ebeera etya? Ngaeyo 5% kansuubire ogenze n'otunde n'orentingako ng'ennyumba. Kati orentinga ennyumba zeeno za bbeeyi bambe singa ezaffe Uganda. Ogenda n'ogirentinga nga $65,000 ndowooza kanze balire muzeeyiwa nga mwaka mulamba. Kati gwe nga gwe omukozi bagenda agamba guno buloka yakoze okatumuwa akake nga buloka. So wodo no milioni nga $65,000 ne bakwata milioni nga 2 ne bazikuwa. Ozitwala ku kampani no sharinga nayo. Itwala kemu nawe n'otwala emu awo ofunira.
Obitegedde ate nga byonna bibeera walino ku HK Media tuli Dubai wesinzira okuweereza obulamu bw'abantu bate nga bano bonna abantu bo bali ku kyeyo bakikwasaganya saidi wano tuli ku Banana Restaurant olunaku olwaleero it's the grand opening of Banana Restaurant ate nga akyakutwalira ddala nnyo ky'obeera okola bw'oba ondaba omulundi gw'ogusooka amanya gange Hadija Kigozi beera ng'onyiga akagamba ako ka subscribe bw'otyo obeere ng'ojoyiningira wa show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoyininga show so kulagirira omuntu ajja ku Banana kati bw'oba ojja ku Banana tukene Deira wezibiira waawo wansi awo bantu bano obasanga ebyapo obupande obwobula waliwo n'obusaluni bwaffe obwa Bannayuganda ogenda Deira munene kukya sayidi ekyo sijja walimba kuba nanyi obwo gwasoose oyingirawo nengenda akitegeere wabitegedde otya amawulire gano wagategedde otya amawulire gano badde ne bakwano bange bo bateera nnyo okujja eno buli lunaku ne bangamba Christ jangu tukulaba okoga jangu olye ku ttooke ne mbagoberera wano walayi mbadde ndi myezi 4 nga sirya ku ttooke yes. Okay guys, mwebale nnyo okubeera nga mulaba show zange tukyagendera ddala mu maaso amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi kutuusako obulamu bw'omuntu wali ku kyeyo ate nga nabano bantu tuli Dubai bannaye wensinzira obbaweereza mwena abalaba show zaffe muli baakabe nnyo mwena abalabira ku Facebook ku Instagram mwena abalabira wonna we mutulabira bannaye tweyanza nnyo tweyanzege olwaleero tuli ku Banana African Restaurant ate ng'omwami ono ye munene ye munene ayogomeza ekyalo olunaku olwaleero ensayisa okulaba sebo kale nyawo nange ensayisa okulaba amanya n'eddoboozi gwani amanya nze Kenneth Kigoli ni musajja mugana n'eddira ndiga yenyawo bakuzaala we Kampala banzaala Kitebi kule Masakaawo Rubaga wankulu era weewo bwewo kyekyalo ekyalo tebakyatuziika mu kibuga naye gye nazaalibwa gye nakulira bati batuziika eri Buwonde Masaka eri gye baziika basudde abe Masaka ddala mwasomoka lwere ekiri wano Masaka teva muto bannange ekintu kino kikwasaganyiza otya ekintu kino kikwasaganyiza nga tuyita Bannayuganda ne bajja ne tubeera ffenna wamu wano oba ne tuliira wamu ate era mu mbeera ey'okukwatagana mu mbeera ey'enkolagana n'embeera ey'okufuna naye era nga tuyita mu kulanga abaana okugenda mu field ne banoonya nga ogaba stickers okulanga ku mikwano gyaffe ne babeera nga bali komining abalala kozi nekya n'emmere okuwooma era kireeta abantu abalala so kati kino ekintu ky'okubeera nti n'abantu bagenda mu field tukitwale ng'emirimu era of course guba mulimu kubanga omuntu aba akola wano n'agenda ku field n'anoonya abantu kuba naye tekimusanyusa kubeera ng'atudde wano n'alinda ssente naye era nga tewali ki nga talina kyakola era naye kimusanyusa baleeta bakasitoma n'abeera nga ssente zazifuna wena ali eyo ng'onoonya ekyokukola ate ndi wano ne CEO musajja mumaanyi nnyo ndoza omulaba restaurant yejjudde olunaku olwaleero ate nga Bannayuganda babadde bangi nnyo olw'okuba nti nno abadde agiggulawo mu butongole so bw'oba oyagala okubeera ng'ofunayo ko kakaasi saidi awo akali extra osobola okubeera nga atojja nawe ku Banana Restaurant n'obeera ng'omukwasaganya bulungi nnyo oke mwatandika ddi twatandika ng'ennaku ku Idi twatandika omwaka guno ezijja okwogera amangu so ne tutandika mpolampola netubeera nga tujja abantu nebabeera nga batumanya mpolampola buli lunaku tugulawo essaawa 24 tewali restaurant ndala wano ekikola essaawa 24 weyagalira okuliira tubeera tuguddewo okay ndabye nga restaurant eno bagiteeka in a beautiful way ideas zino zivaawa ani designing ebintu bino era tutulanga ttiimu netulaba ekyokukola kubanga si kya kinnoomu tulina ttiimu wetutuwa netwogera netulaba ekigenda mu maaso kuba tulina ebintu bingi era ozze wano leero tubadde tulinawo emmere ey'obwereere naye ate era tulinawo ne pate era abantu ojja kuba obalagako pate egenda okubeerawo kubanga tewali kifo nga kya Bannayuganda
oyinza kujja n'okolera party naye nga ky'Abannayuganda ekisinga wano. Oba oyagala kukola birthday party, oyagala kukola nika, era abaliyo nga tebali naye obufumbo obutukuvu. So okujja no baseeka ne bakuwoowera wano n'otukulira wano. Kati nika, bridal shower, farewell party, surprise party, zonna tubeera nazo. Kati kyetuyita okudesigninga oba like oba oyina kudecoratingira ndooza buli omu era oluzungu alumanyi bulungi. Osalawo kala zizo z'oyagala. Kati omukyala leero abayinawo pate baagala purple ne white. So tuba designingira mu mbeera gye baba baagala. Tulina bakafulu abakola interior designing, abadesigning ebintu buli omukolo ogenda kubanga ki kakutambula bulungi ate era ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Okay, go natulaba side eyo nkujikiza ntebera HK Media ate nga nze Hadja Kigozi. Olwaleero ndina omwami Ken Kiguli ate nga yina nyini wa Banana African Restaurant. Olunaku olwaleero ebadde eggulawo mu butongole naye nga ate yaggulawo dda abantu babadde bajjanga ne balya emmere naye ate olwaleero ekiri wano kiyitiridde buyitirizi. Waliwo ne party, waliwo bridal showers. Bino bye bimu ku bikujjuko ebitugatta ffe ng'Abannayuganda. Okay, emmere eno gye mufumba mujijja Uganda? Emmere okuba nti African Restaurant era eringa Ugandan Restaurant kubanga market base esinga evaawa oba akatale kaffe akasinga kavaawa Uganda. Era emmere gye tufumba yaawa yaffe Abannayuganda era eva Uganda. Buli kyolyako ne oba olidde katungulu kava Uganda. Wow, that's very nice. Kati ebintu bino mbireeta mutya? The fact nti tulinawo kembeera mubifuna mutya temukalubirirwa? Ebintu bino tuyita mu kago. Bigiba mu kago, ebimu tubigula ku bantu abali licensed ng'aba groceries. Okuba nti bali licensed okuleeta ebintu wano. Kubanga era tolina gy'ogenda kulima tooke mu Dubai, tolina gy'ogenda kulima kasoli mu Dubai ofuna akawunga. Era olina bigula mu ki mu grocery ezikkirizibwa okuleeta ebintu ebyo Uganda. Banda buli muvubuka muto nnyo. Tannaba kutuuka ku bali eri abaami bali eri abali mu myaka giri eri. Sente enkozifunye mwa? Nze kale mu ndowooza yange era nga bavubuka bannange bembeeramu okukolawo ekintu ekyenjawulo si myaka wabula endowooza yo gy'obeera olina n'essanko z'oba otambuliramu. Kubanga era bavubuka bannange bangi bembadde nabo ne tukwatagana mu mbeera eya bizinensi oba nembabangula nembaba amagezi nemba mbawadde naye si gamba nti myaka oba gyemba nnina oba kine obwongo n'engeri gye mba ndabamu ebintu buli omu alina engeri gy'abakola ki gy'aba abirabamu. Ate n'ekirala embeera ey'okugamba nti okwekuza ng'okyali kyenyinza okugamba oba nkyogere bwe ntyo okwekuza nga ng'okyali nakyo kikuyamba nnyo mu bulamu bw'ensi okumanya ensi weekola ki ensi weetambula. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako nti waliwo omuntu ajja n'agamba nti nze asobola zaala nga sinafuna ssente. Tekitegeeza nti olinaweza myaka 35 n'ozaala naye buli wogamba kanewe obuvunaanyizibwa buno ne Mukama Katonda gyakola ki gyakuyambira n'oba nga obuvunaanyizibwa bwokola ki obeerwa ng'okufuna. So endowooza yo nga gwe gy'oyina yekuleetera kikyokola ki kyoba oyina okukola ekyamaanyi. Kubanga nange tekukya businoga nti oba kino tekitandika bwe nti naye ate endowooza yange gye mba nnina siga nti buli muntu talowooza naye endowooza gy'oba oyina gy'olabamu ebintu oluusi Mukama gyakuyambira nawe okulaba nga ebintu okola ki obiraba bw'oti. Alright, that's very nice. Ndoza ka advice mukalabya abavubuka mbadde ngenda kubuuza ku bavubuka bawaayo kalowoozo ki naye ate akakoba wadde ko kalabika kamalira ddala bulungi nnyo. Okay, kati nga restaurant eno, okay, kati restaurant eno gambye egulawo 24 hours. Mukola deliveries? Tukola deliveries. Muntu ayinza okuba ali Jumeire eyo n'asimuka mu tulo. Tukola deliveries. Pozi kati ate ekyenjawulo ekiriwo nti njagala nnyo okukola ebintu ebitakolebwangako. Kirowooza nnyo bwentyo kuba ndowooza nnyo ekintu ekibeera nga kyekisinga wembeera
mbeera nga nkikola yensonga lwaki kati abavubuka nga ffe kati nganze Bobi Wine inspiring nnyo engeri gyakolamu ebintu because mwana muto but ate ebintu byakola birina kukolebwa abantu ba myaka 7 myaka 65 kati so nange we mba ndowooza ebintu byange nanjagala nembirowooza ngaani nga Bobi Wine so wetudda ku nsonga endala nti Banana African Restaurant restaurant egenda okusooka nga ya Munnayuganda okubeera nga erikuza Omato ne Talabat era okutandika omwezi ogujja ogenda kuba odalinga onna wooli teweetaaga kujja kubanga olw'embeera ya corona oba eyaki onna wooli genda ku application ya Talabat oba eya Zomato no odalinga ekintu ky'oba oyagadde ate ku bbeeyi y'emu so kati ekya delivery tugenda bba tukoze eki tukigaddewo ekityo Chile wano chimanyi ebira Banana African Restaurant ate nga nze Hadija Kikuza kutusaako bulambo omuntu wali ku Kyeyo tuli ku HK Media wano bino byonna wobisanga so kati gwe wena tulaba omulundi gwo gusooka ng'otulabira ku YouTube awo just niga akagambako ka subscribe bwotyo okubeera ng'ojoyininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowing okubeera ng'ojoyiningirawo show tulagireko ku directions omuntu okubeera nga ali wano nga yagala kujja wano ku Banana African Restaurant mpozi ngawe mbadde mbagambye nti metro station olinya metro station oba mu Baniyas metro station n'otambula dakika nga 5 kuva ku metro station ya Baniyas n'ojja ku Knife Souq oba mabega Knife police station ze landmark eziriwo n'obuuza Banana Hotel oba former White Sand kugo kwekiri oba Banana Hotel byonna kugo kwebiri n'obuuza Minzani Flow awo otuuse ku Banana African Restaurant era oba otambuza ng'ova side zeri Albaraha oba side za Fortune Hotel osobola okutambula era n'obuuza Knife police station bw'oba ng'ovuga era oyita ku Knife police station parking weziri awo osobola parking emmotoka era n'otuuka wano ku Knife police station pozi ekira kyenerabiddwe okukoonako kiri nti tuyina emipiira egy'ebulaaya nawe oyagala kulaba mupiira oba gwa Uganda Cranes nga kweguli tugulaga ku bwereere ne euro essaawa zino weeri era oba ogirabira bwereere birabye byonna biri wano ku Banana African Restaurant ate nga nze Hadija Kikuza nkutusaako obulambo omuntu waali ku Kyeyo gwe wenna tulabira ku YouTube awo just kujjukizanyiga akagambako ka subscribe bwotyo okubeera ng'ojoyiningirawo show keng'oggyeko emirimu gino egya restaurant abaana babeera n'emirimu gino ate nga balina n'emirimu emirala gye bakola olinayo omulimu omulala gw'okola mpozi tulina Multimind Travel and Tourism nga ye kampani y'Abannayuganda eyasooka mu Dubai oba ngamba abalala ne baddako naye nga ye yasooka so tukola visa tukola tickets ku bbeeyi eya wansi ate era singa omuntu ajja n'agamba nti akalango nakalabye ku YouTube ya HK ate tukusalirako ddala so bw'oba ng'oyagala okujja ng'oyagala okufuna ku bbeeyi eya wansi osobola subscribinga ku HK then n'obeera ng'okola ki ofuna ebbeeyi eya wansi ne ku Banana era bw'ogamba nti akalango nakalabye ku HK tukusalirako 10% kusalirako kasalita password nti HK osobola okukola ki okufuna ebintu so abantu bajje batuwagire mu mbeera ey'okufuna si mu mbeera nti gundi nti oba ya Munnayuganda munnange nti oba nze nja kufuna ekyoweerere no tujje twewagire nawe n'oba olina bizinesi zo z'olina osobola okujja n'ozitugamba nti na bizinesi bweti ne bweti ne bweti n'olekawo flyers zo ffe tulina buzibu so n'olaba nga emirimu tugitambuza bulungi nga tukwatagana mu mbeera yonna ate mu mbeera eyagaliza si mu mbeera ekolaki etayagaliza so tubaaniriza era tubalindiridde Okay, tuli ku HK Media tenga nze Hadija Kikuza nabebu kutusaako ebyo byeyagala olaba byokka omwami Ken Kigulindozo omwewuliridde kate nga ye CEO Banana African Restaurant mwami w'amaanyi nnyo ali wano mwami ayimiridde omukyala gy'ali yali mundabire kubanga like akulabiridde bulungi nnyo Ken amina nnyo
ate ng'oli muvubuka muto. Okay, kati njagala nkutaleko mu kino abavubuka like tonnaba kutuuka mu giri emyaka gy'abasajja bali eri eŋŋwaŋuli abakatuuse era kulabiridde bulungi. Gambye nti endowooza yo gy'oba olina endowooza yo gy'oba olina yekufuula kikyokola ki kyobeera oli. Kati nkutwaleko ku nsonga eno manye ensonga eno ngibuuza nnyo naddala abaami abayimiriddewo ne bavaayo okubeera nga besupportinga ye ne mukyala we ne bayimirizawo relationship yaabwe bulungi nnyo. Ennaku zino relationships zino zaafuuka zaakaasa mmeeme. Okikwasaganyiza otya oyinza kuwaayo otya omwana ali eyo alemereddwa kuba abalenzi abamu babivaako agenda nakugamba nti azadija abakazi bannemi so bawaayo ka advice akabazaamu amaanyi oba kati advice dina nyingi nnyo omanyi ekisinga okuuma relationship nti kasita mbeera evaamu olugambo oba owulidde ekintu mukuno okutu kirina fulumira mu kutu ki kulala. Ekirala okwesonyiwa ebintu ebimu ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu. Ekirala okwesigaŋŋana. Ekyokubiri okugamba okubanga owa nnyo famire y'obudde okubanga otekawo okwagala mu famire ng'abaana bobaagala obafaako tebiteekawo mbeera nnyo eyo. Ekirala obuzibu bw'enkale bwempulidde nze mu bannayuganda abamu oba n'ensi endala simanyi ebiseera ebimu abasajja bajja nnyo e Dubai oba UAE in particular n'aleeta mukyala wajja akole wano kati ate bwatuuka nate omukyala n'afuna embeera endala tenagenda ki omuntu omulala oba n'akyuka oba n'akola ki so tekiba kirungi tomanya kale mwayiga tosobola gwakalina tunawera gakalinzi naye kyetaaga okuba nti embeera eyo mulina kukwatagana bamwavudde nga muzeekola mumujja ne mukola ki ne mukolera awamu okitegeera. Abakyala abamu balina embeera nti banenya nnyo abasajja nti be basinga okubeera mu nsobi naye nabo babeera naki n'ensobi zaabwe so mulina kubeera nga mukwatagana mu mbeera yonna okulaba nga obulamu mukola ki obulamu butambuza bulungi. Oyinza oba olina gy'okolera eyo nga naye alina gy'akolera naye ate ebintu emulina okukola ki okubyesonyiwa kozi n'akasembayo kwesonyiwa essimu buli omu yesonyiwa essimu yamu era essimu bwevuga ogiteeka buteesi kasoosi n'ofukamira nogyetera omwami n'omugamba munaaye essimu yeevuga mwami wange esikutunula nti gundi akuba ani oyo kamukwate kireeta essimu n'agiteeka ku kasoosi kireeta okukyankalana. Nange ne HK Media ate nga bino bisanga Dubai tuli ku HK Media mbeera Hadija Kigozi nambe mu okutuusaako obulambu omuntu wali ku kyeyo omwami Ken Kiguli ate nga CEO Banana African Restaurant ndoze mbozi yebadde mnyuvu nnyo saagala ate tubeere nga tulandaga nnyo ngenda kubeera nga nkutwalirawo nkyakutwalira ddala ekiri wano nina byonna bikulaga. Okay, tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi kutuusaako obulambu omuntu wali ku kyeyo tuli wano ku Banana Restaurant ate nga ndi ne baby ali wano anyumya okufa obufi oli otya mukwano ng'olayika bulungi nnyo ng'ofense nkulaba kapirawo kagenda kiri kitya katuufu wakafunyeeko naye nga nkajjira tatikira wano so kati mbuulira oli otya? Ndi bulungi mbeera nnungi ya banana buli omu ajje yegwe atendera abalala ekiri wane mmere bambi nnungi bangambye omugagga emmere yagabye ya bwereere anti leero grand opening okitegeera lwaki tewakubira nga tebannankubira n'ompita nange nadde ndi awo nga ndi ku mulimu gye byansanze ne bampa onze sisubwa okitegeera amanya neddobozi gwani nze Raise lino lyerinnya lyettuufu oba lyerina eryaffe eryabasire ebyo byonna bisanga neno Dubai wafatya kukyo kweyita Raise njagala nnyo WWE kagira Roman Reigns that's why nze Reigns
Wow, that's nice. Okay, omaze mubanga chimno. 5 years. Gundi. Ngoli mukadde mpa ku sente. Esente gye ziri munaye. Naye olabika bulungi nnyo okola ky'okubeera nti noweerabirira n'obeera ng'oli ku mutindo. How old are you? This year I'm making 30. You're one in a million girls. Ate emyaka gino eno 3 olabika onnembye nga tegikufaanana. Gyejo munange nja nnungi. Weerabirira. Ije ne Katonda afaayo. Okay, kati gwe okola mulimu ki wano? Nze ndi council nkola ku Alina debt collection company. Oli council, as in council no waba lawyer? Yes. Good. Okolera council no waba lawyer? Gye muli bannange. Tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi nabeemo. Nkuleetera abantu bonna abali ku kyeyo omukyala Wuuno. Ambulidde omulimu gwe siwulirangako okitegeera soko mbulire ku mulimu guno gwa council. Wasoma bwa lawyer? Bwe najja wano eno ne ndyoka ne mbusoma. Bwa lawyer bwa wano babusomera ebbanga ki? Otekinga kosa sinaba kumalayo. Natekinze si myaka myezi. Naye council bwa wano buli that easy. Mu field. Okay. Kati musala misango mukola mutya? Tusale ayina any issues with mostly if abaddugavu tulina issues is immigration. Abaana balina issues. Kati olaawo badde osubiza gundi interview. Okay. Bano bakola otya? Tubayambako abaaleka passport mu biyumba zijjayo bajjako abscond alina overstayed kuyambako reducing. Nange wulira omwana omulimu gwakola kyokka tayagala kuba interview. Okay. Abana naddala abantu be bajjako pasipoti zaabwe bayitirira mu inbox yaabwe ne mpulira nga ayitisa kinkwata. Munnange tubayambako okuzijjayo kati okuzijjayo okwo to negotiating with their bosses oba agencies or companies ezabaleeta. Yes, nabajjako abscond abaana ne babeera free kale abamu tebamanyi ngeri ki gye balina kikolamu. Kati awo oyitirako obuyitizi waffe ne tukulagirira engeri ki gy'osobola okufunamu passport yo. Olinayo debt collection bw'obanja, credit card issues, car ban issues. We can help you. Bannange bino byonna bisanze wano ku Banana Restaurant ate nga it's the grand opening olunaku olwaleero. Abannayuganda bangi nnyo ngenda mbayitamuko batubuulire kati wensanze n'omukyalo nate ng'omukyalo ono alina information eri very vital. Onzikiriza okugaba enamba yo? Okay, bale tuli ku HK Media naye nga sinnabafundikira so kulagirira omuntu ajja atya ku Banana. Kakati kansokere ku bakozesa train kwa basinga gye bakozesa. Oviramu ku Baniyas Metro Station. Nojja ku Sabka then onobuza Montreal. Kuba eli opposite Montreal Hotel. Bajja kubeera bakulagira Banana. Obabuuza Banana Hotel bwe bajja kubeera bakulagirira. Yeah, oweri. Kati genda kube Morocco. Abe Morocco. Abe Morocco vuga. Paka Sabka. Okay. Oba Naif police station. Awujja buuza Banana Hotel. Bajja kulagirira. Alright guys, tuli ku HK Media ate nkujukiza nti eze Hadija Kigozi nambemu kutusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo. Tuli ku Banana ekiri ku Banana. Omuceere. Kulya buli ate kuddayo waka simanyi oba kunaaba kwa ddi. Naye nga te wena alaba show zaffe okola kyamanyi nnyo wena ndabira ku YouTube obeera ng'onyiga akagambaako red ka subscribe botyo okubeera ng'ojoiningirawo show. Ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoiningirawo show. Okay, tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi nambemu okutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Nina omwana omuwala wanena nenkana naye bannange. Abantu abamu Katonda alina engeri gy'agenda n'abawa ate you know. Sasa kulaba. Kale mukwano. Okay. Musanze ali busy, ali mu kutimba, ali very busy, ali mu kutegeka restaurant ye ate nga kirabika ndooza alinayo party olunaku olwaleero. Oli mutimbi? Ndi mutimbi naye lwakuba kisanga nti already gwe mulimu gwendimu so byonna mbanyi no because aganya.
Okay, obadde busy nnyo nga sobola kufuna nesooka nenjagala nfuna ate abantu abalala ate tulabe kyekigenda mu maaso. Sense okulaba ku show yange. Kale mukwano nange sense okulaba. Amanya n'eddoboozi. Amanya yenze mulindwa Barbara abasinga bampita Emma Hills Babi. Lwaki bakwita Emma Hills? Dadi wange baali bamuyita Emmanuel kati yali yampa amanya ge gombi mulindwa Emma. Then Babi nejja luvannyuma. Yeah. Okay. Ngolayika bulungi nnyo Babi. Really? Thank you. Olayika bulungi. Yonna banana yebikola. Ono ng'onyimiridde naye bannange ye CEO owa African Restaurant ate ng'ekintu alabika akikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Muwala muto nga bw'omulaba, omuwala omuto okubeera ne restaurant bweti bannange. Kintu kyanjawulo nnyo okitegeera. Ekintu kino kikwasaganyiza otya Babi? Ekintu kino munaye tukikwasaganya because kyali kipya naye tugezako kipushinga nga bwe tusobola ate being nti tuli bana Uganda okay naye kitugatiramu fena ba Africans. Yeah. How did you come up with this idea? This is very big, my dear. Okay, mabegako nalinganga actually I love food. I really love food. So like I was doing something small before. Then yeah, nganfumba like nenga katono. So we came up with an idea but banange netugamba tukole something like this. It's very nice. It's a very good idea. Okay, kati eno Banana African Restaurant ndabye ngolabika olinnyo mu bintu bino eby'emikolo era ngolabika gwoli mu kutegeka zino balloons era nga olwaleero walabika walinga waliyo baby shower, right? Tulinayo si baby shower, tulinayo tulinayo bridal shower, tulinayo ne farewell ne birthday byonna bya muntu omu. Yeah. Byonna bya muntu omu. Yeah. Cake agenda sala ssatu. Yeah. Okay. So nga kirabika ndozo specializing nnyo mu bintu bino ebyokutimba mu bintu binene ebyokubeera nti nogwotegeka emikolo egibeera wano, right? Yeah, kati ekifo kyaffe kirungi okusinziira kale ku bifo ebirala. So kati being nti kiri presentable kyeka bulungi so kati abantu bakyettanira nnyo ku mikolo. Yeah, ate netugezaako bakolera ekintu ekirungi era nga boolaba. Yeah. Watandika ddi? Restaurant. Actually twakatandika guno omwezi gwaffe gwakubiri. Yeah. Kubeera nga muguddewo officially. Okay. Enteekateeka zino zonna ez'okubeera nti omukolo gunene happening ogwa grand opening zonna gwozitegese? Nze ne bannange nyina bannange betukolagana nabo yatuli team. So nga omanyi tosobola kukola buli kimu weka. Of course twasaganyiza wamu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Abaana bano eno yegwe abambaza abakola mu eno restaurant? Abaana ffe tubambaza era still ne timu yange. Yeah. Naye nga waliwo omukyala specifically akikwasaganya bamuyita Madamu Winnie. Yeah. Okay. Sigenda kubeera nga ntwala obudde bungi kuba nkulabye olabika oli busy naye kyensinga okwagala njagala ombuulirireyo abawala abali eyo abawala abali mu myaka gyo abatayagala naddala okukola okubeera nti nno oba motivating bajje mu eno society y'abakyala abakozi. Kati abakyala bonna abali eyo kyenyinza obagamba bannange temulinda mbw'oba omusajja akuwa sente z'okkameeza biki because bw'oba nga olina emikono n'amagulu Katonda akuwadde obwongo tuula wansi sooka olowooze ku kiki kiwoyagala nga ggwe because era bw'okola ekintu nga tokyagala obanga gwe bakaka naye yiiyo olabe katini otandika mpola n'okola ki no coming up with something big afterwards nesi kulinda nti oba bakuwe oba ki because muna enaku zino abasajja bagala bakazi bakozeemu nyonyola ensonga eyo kubawo nnyawo. So bannaye nze nkubiriza abawala abato bonna bannaye musituke tukole temunyoma mirimu because naye kabanga akalimu ng'oli ajja kugamba akola atya kino with time it will be big kati ate abagamba nga bajja kubeera nga bagamba so temunyoma mirimu kyenyinza twagamba. Yeah. Twamulabanga ng'atunda obutogo ng'abutambuza kati twatambuzanga obutogo kati tulina restaurant. So temunyoma mirimu bannange kyenyinza bagamba.
byonna bisanga wano ku HK Media ate nange Hadija Kigozi nabemu kutusaako obulamu omuto wali ku kyeyo. Ndina omukyala wano Barbara ate nga mwana muto bitya naye nga ate ye CEO wa Banana African Restaurant. Yakikwasaganya ekintu kinene ekya restaurant eno so gwe naali eyo jangu obeere ng'olya ku mmere ya restaurant eno eri very very amazing. Neyanzanya omukwano okubeera nti nolwaleero ompiseeko wano nange it's a very big opportunity. Naye nange neyanziza nnyo kubanga era munaye kituyamba ffenna okuba nga tuli ku kyeyo ne tufuna n'opportunity okufuna so that olabikirako like n'abatatuli kumpi era nga kyenyiza obagamba ne muje ku Banana African Restaurant tufumbe ekimere ekiwooma abantu balage ekkubo. Kati abantu tuli kumpi ne Naif Police Station, behind Naif Police Station, naye bw'oba ojja osobola okubuuza Gold Souq Market. The place is, before it was white sand. Kuba woteka mu Google yinza obutakiraba bulungi naye previously it was white sand. Kati Banana Hotel, so kumenzanin floor kuli Banana African Restaurant bana yemujje mwe mujje okwerabira kabayina emikolo bridals abayina baby shower nika engagement parties byonna bana tubikwasaganya ate bulungi nga yemulaba tuli mu kutimbira omukyala era kyemmanyi omukolo gujja kugenda bulungi bana yemujje ku Banana African Restaurant byonna tubikwasaganya. Okay, wange tuliko HK Media ateze embeera Hadija Kigozi nkujjukizanga kutusaako ebyo byagala olaba byokka ate nga tuli Dubai wensinzira okuweereza. Neyanza nnyo mwena bambi abalaba show zange mwena abalabira ku Facebook, ku Instagram, mwena abalabira ku YouTube, of course my biggest YouTube, mwena abalabira mu Mania, abalabira mu Dubai muno mu Alukuzi, Jumeirah, bana balabireyo mu Australia, balabira South Africa, UK, abalabira Bahrain yawo, mwena abanda babalabire Kampala. Thank you so much. Okay, so kati mukola deliveries. Tukola deliveries actually ndoza favor Africans abagenda so kukola deliveries muziri ezalagira Talabat, Zomato byonna. Omuntu kati wobo oli wawayo na jobo oli tewakyali kyakwedaliikiya si bino bwate orderinga tuyina free deliveries mannange tokagamba don't even stress no banana yo buli kimu ekimala eneshara mpozi tukola outside catering like obo yinayo omukolo gwo nga gwe tewandyagadde kujja wano mutambula paka wali mikolo bikistole kibyonna kiggwa. So boyina boat cruise fe tusobola okuwasaganya ebyemmere ng'oli ku lyato kyonna like osobola like okola obookinga naffe n'otuwulya kyoyagala kyonna tukikutuusaako. Yes, mpozi n'ekirala tuyina company like tuyina company travel agents ndi akutuma sente mpako sente naye nti abantu babeeyo ne balowooza nti nno bannayuganda tetusobola kukola kintu kyaffe mu nsi ezaba like ku mawanga. Yes, tulowooza kukozesebwa naye ate bannayuganda bane tusobola okwekolera ebintu ebyaffe mu nsi z'abana abasajja. So kati tulina Multimine Travels and Tourism, tukola visas, tukola tickets, tukola tourism services, tulambuza abantu yonna gy'oba oyagala, hotel reservation, car rentals, byonna bannange tubibatuusaako. Otugamba kambi kyoyagala ffe weetuli okuweereza. Yes. Wow, that's very nice. Bana ndine babyona amazing nnyo. Mwana omuto naye nkugambye ebintu byakola binsuseeko nange. Oli so blessed mukwano. Really? Thank you. I thank God for that. Okay guys, byonna bino bisanga wano ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi nambe mukutuusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo. Bano bonna bantu bo ate nga nkuweereza nsinzira ne Dubai. Wonna watulabira bambi okola kyamaanyi nnyo wabula nkyakutwalira ddala ate embeere nga nkulaga bingi nnyo ebigenda mu maaso ku mukolo guno gwa grand opening ya Banana Restaurant. Okay, tuli ku HK Media ate nga nze Hadija Kigozi ng'ono alabika y'omu ku bachef abakola mu restaurant eno ate nga senior chef. Nsenza okulaba mukwano. Nange kusanga mukwano. Ng'ofaananyeemuko. Bwe bali kusiima ndowooza Oluganda bita. Okay, tuli wano ku Banana Restaurant ate nga weesinzira okuweereza. Ndi ne chef olunaku olwaleero. Omulimu guno gwa chef gukuyisizza gutya? Si mubi kubanga is my profession. Kati myaka 19 nga nkikuba. Nkikubira ewaffe Wuuno nkikubira ne Dubai. Yes, kati myaka 6 nga nkikubira Dubai.
experience ya banana eno okubeera nti n'ofumba ekututte etya? teneba kuntwala bubi okujjako nti sinaawo kuba mu musanyufu kubanga tekinakwatayo bulungi nga wenkyagala engeri gye twakatandika tetunakuweza na mwezi ndowooza naye manyi mukama gyatubulesinga. Ensonga eno y'Abannayuganda okubeera nti no beekolera Abannayuganda ngammwe embeera nga mweyimirizaawo ogyogerako ki? Nze kye ŋŋamba nti buli mwana oba ali eka alina tiiso okutambula kunanyoya ku green pasture kubanga unotuuleeko ewaffe Uganda okimanyi so olina okujja n'okola nnyo. Nze kyembawo amagezi Bannayuganda bonna muleme kutuulaka mulumbeeko ku byeyo. Nze nkifunyeemu sijja kulimba, nze nkifunyeemu. Kati gwe wajja ddi wano? Ngenda kuweza omwezi nga nkomyewo naye mbaddemu Dubai, mbaddemu Mantoba for so long era nakagulawo woteri eno yakusatu nga ngiggulawo. That's very nice. Bannaye gwe wena tulabira side eyo tuli ku Banana Restaurant ate nga wensinzira okuweereza omanyi napakuse nnyo nga njagala okumanya ku mulimu guno ogw'obwa chef amanya n'eddoboozi gwanyu. Yenze Mr. Musitwa Roni neddira butiko obubaala ffe bakazi ba Kabaka ate ffe abakuma entebe ya Kabaka nabageka ne Namulondo. Ssaabasajja Kabaka awangale ate ne nabagerekera Obuganda. Okay, wannange bino byonna bisanga wano Dubai ate nga nze kennyini Hajja Kigozo bikutuusaako omwami Wuuno ye Musitwa Roni ate nga ye chief yakwasaganya ekintu kino ekyamatooke emmere eno ogifumba otya tekalubiriza? Tenkalubiriza kubanga kiri mu kalukyo yaffe ng'Abaganda. Sigama nti bannagisoma nnyo eyaffe ey'Abaganda naye okuba nti kindi mu musaayi. Okufumba kuno kwabeeranga kw'abakyala bokka. Abasajja ennaku zino kati mufumba. Ensonga eyo gyogerako ki? Ngamba nti ebintu bikyuka kubanga abakyala emuleme gukyuka twagenda okwezulanga ate naffe abasajja tukisobola ate ne supiidi n'okuteekamu okwagala kati nga ffe abasajja kubanga nemmere tufumba nnyo kwegamba n'emirimu wagase piki yono kati twagenda okuzulanga abakazi bakyakisobola kubanga ffe tugendako ne mujeemu. Lagirira omuntu ajja wano eno ate abeere ng'agula emmere. Mukwano ng'oli ku airport nga wakayingira Dubai wangu nnyo kwetambula butambuzi nyoonya wooteri efumba emmere y'Abannayuganda bagiyita Banana Hotel. Si wala nnyo just kusabuka sabuka wona wootuukiraawo oba gweobuuza Bannayuganda ku Banana Hotel erindawa kubanga wansi waffe waliwo saloni y'Abannayuganda mulimu juni ya pulo ojuni naye akikubye ebbanga yonna so oyambuka bambusi madaala fasi wagulawundi flow osanga Banana Restaurant. Alright. Bannange nze ekikimidia ate nga nze Hajja Kigozi siko wakugamba bw'oba oli ku YouTube awo nga bw'otulabira nyiga akagamba ako ka subscribe bw'otyo okubeera ng'ojoiningirawo show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Okay, wendi nnyo kutuusaako bulamu omuntu wali ku kyeyo ate nga omanya n'eddoboozi nze Hajja Kigozi gwe nandaba omulundi gw'ogusooka beera ng'onyiga akagamba ako ka subscribe bw'otyo bw'oba ondabira ku YouTube ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoiningirawo show. Tuli ku Banana African Restaurant ate nga restaurant y'Abannayuganda n'abantu bonna aba Africans musobola okujja ne mulya ku mmere evudde mu Africa batunda matooke batunda nkoko binyeebwa bimonde luwombo biki ebitali wano gwe ekibadde wano eno saagala nkikunnyonnyole ate nga abantu bangi nnyo wagenda kubeerawo pata ekiro so gwe wena ali eyo bw'oba olaba jangu dduka misinde ate obeere ng'olya keeki ku free olye ku mmere bintu bingi nnyo saagala mbeere ate nga mbyogerera wabula jangu buzi gwe nayagala okubeera ng'ojjana eno bw'oba oli mu metro beera ng'oviramu ku Baniyas Metro Station obeere nga ojja ku Montreal Hotel just opposite ne Montreal Hotel wali Banana Hotel. So ku Banana Hotel awo ogenda okusanga Banana African Restaurant ate obeere ng'ojja olye ku mmere ey'ewaffe eŋŋanda okitegeera. So kati gwe wenna omupya ku channel eno beera ng'onyingira akagambako ka subscribe mu ready okubeera ng'ojoininga show ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinga okubeera ng'ojoininga show. Beera HK Media Hajja Kigozi subscribing.